His Excellency oluvannyuma lw'okwogera ebintu byayogedde ku BBC nazze ne mbitangazaako ennaku ezo nga ndaba batandise okubibakira abantu bangi nnyo abakoze okutangaza kwabyo ne mutabani wa Amini mulabyeko omusika wa Amini eyeekolera Itongwa. So naye waliwo mbu omusajja omuwandiisi w'ekibiina kya Jema azze n'awandiika ebimu ku byo byendagala okuyogerako bibino. Agambye mbu His Excellency yeetonde era ajjeyo statement ezo ze yakoze ng'ayogera ku nsonga ezo. Mbu kubanga His Excellency akimanyi bulungi nnyo nti ebbago ly'etteeka eryo lyaleetebwa owa opposition President General wa Jema ye yaleeta etteeka eryo, etteeka teryali lya Museveni era lyaleetebwa basaalirwa President wa Jema. Omuntu ddayo owulire videos ennayogera mu tteeka eryo olwaleero ojja kakasa nti kati politics tumumanyi bulungi nnyo. His Excellency byayogedde ago ge yayogedde ge mazima. Otubuulira basaalirwa okuba simanyi President General wa Jema. Olowooza tetukimanyi nti basaalirwa wa Museveni? Tetukimanyi olw'okusirika obutayagala kugira kuleeta ntalo ku kyalo. President yakyogedde nkikonfaminga basaalirwa naye wa Museveni. Oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuvayo n'alabisa ababaka b'opposition abalya ne Museveni ababadde bakikola batandise okusattira beebuuza ekyokukola ng'abantu bamaze okubategeera ne bakiraba. Bangi bavuddeyo nga banoonya engeri y'okwebuzaabuzaamu kyokka kyewuunyisa nti kasita bagezaako ne bava mu Museveni bakimanyi bulungi ekiddirira. Bakimanyi bulungi Museveni okolagana naye ayagala kukozesa emizannyo gye paka lw'ogiggusa koogezaako okugivaamu nga wali olidde ku ssente ye enkomerero y'okuba kufa. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu kasita yayogedde ababaka be abakolagana ne Museveni bano batandise okwekwata ku busubi nga bagamba nti bannayuganda bwe banaabategeera nti gundi ne gundi balya ne Museveni 2026 asembedde bayinza obutakomba kalulu kabazaayo mu paalamenti. Kyova olaba nga bagezaako okusaba His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu nti amenyewo bye yayogedde naye ng'ate naye si musiru kubanga yagenze okubyogera ng'abiyinako omutwe n'amagulu. Bwe banaamukwata obubi mwangu wa kuvayo n'asoma lisiti ey'abantu abo baayogerako kubanga ensi ekimanyi bulungi abamu ku National Unity Platform baavayo dda ne balangirira naye nga bangi abatanalangirira nga beekwese mabega wa Museveni kyokka nga bwe babeera mu public balaga abantu nti bakolera bantu. Naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu lisiti agirina bulungi omuli Batwaha Kagabo, Bakazibu Bashir, ba Abedi Bwanika ne bannaabwe bangi abafaananako bwe bati ababadde bakyebuzaabuza kati kw'ossa n'ab'ebibiina ebyenjawulo ebitali bi National Unity Platform okuli Jema nga bakulaga nti bo bali ku opposition kyokka ng'ekiro bagenda balya ne Mwami Museveni. Kino ekintu kibasattizza bamanyi bulungi ekiyinza okubatuukako singa Robert Kyagulanyi Ssentamu avaayo n'amentioning amannya g'abantu abo. Kyova olaba kati bakola ekisoboka kyonna babikkirire embeera bateekewo diversion abantu bave ku nsonga ezo naye nga bannayuganda nabo si basiru. His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu ayogera bwogezi kigambo kimu abantu ne bakiteeka mu nkola. Asumani basaalirwa ali mu kusattira kubanga akimanyi bulungi nti ye no ddala okugenda mu paalamenti gali maanyi ga His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu. Ebbanga lyali amaze nga yeesimbawo nga tafuna kalulu n'akamu mu bitundu byeyo Kyagulanyi Robert Ssentamu yamutwala mu paalamenti kyokka ate kati ebikolwa byakola byonna biraga bulazi nti asapootinga Mwami Museveni era yamuyambako okuyisa ebyo Mwami Museveni ebimulemereddwa okuyisaawo ye n'abireeta ng'omubaka wa opposition babaka banne babikubaganyeeko ebirowoozo. Ku nsonga ezo mbu kubanga His Excellency akimanyi bulungi nnyo nti ebbago ly'etteeka eryo lyaleetebwa owa opposition President General wa Jema ye yaleeta etteeka eryo, etteeka teryali lya Museveni era lyaleetebwa basaalirwa President wa Jema. Omuntu ddayo owulire videos ennayogera mu tteeka eryo olwaleero ojja kakasa nti kati politics tumumanyi bulungi nnyo. His Excellency byayogedde ago ge yayogedde ge mazima.
otubuulira basalirwa okuba simanyi President General wa Jema olowooza tetukimanyi nti basalirwa wa Museveni tetukimanyi olw'okusirika obutayagala kugira kuleeta ntalo ku kyalo President yakyogedde nkikonfaminga basalirwa naye wa Museveni wano wayambala obukooti gwe ne mawunaani nemugenda mwagiyitangani iPod noyambala obukooti wena n'otugga akakooti nemugenda wali nemutuuka nga mugenda kulaba Museveni ku ssaawa 2 n'abateekaawo n'abasiriwaza ne mumulaba ku 12 ez'akawungeezi olowooza twabyerabira wali olabyeko okuva NUP lwe yajja wali owuliddeyo ekigambo kye bayita iPod kiki wanona mu iPod mwe bamu ku bantu Bayibuli jjo Pawulo yagambye nti mujjukira bali bulijjo bembagambako abaali bannaffe kati be balabe ba Kristu Pawulo yabogedde eggulo mu Bafilipi Bafilipi 3 genda woosome wulira abo bali oyo basaalirwa yali yafuloopinga nga kyafuuka kikonwa nga yeesimbye mu byobufuzi biganye nga just he was there meandering as KCCA lawyer leader meandering around rotering idol ng'ali awali idol amaanyi ga His Excellency Kyagulanyi ge gamujjayo ne gamuleeta mu parliament mbu president wa Jema wali olinda kyokujja mu parliament nga wali olemeddwa parliament ne mumala okutuuka ne mumulyamu olukwe mulowooza tetubimanyi omanyi abantu abakasaba okuleeta private members biru ne babamma ne babagaana ne babagamba ebyo bireetebwa Constitutional Review Commission abantu ne babagana omanyi Namboze Teacher Namboze Madamu Teacher Namboze wa Mukono yasooka okusaba emyaka giringa emikanga yagala okuleeta etteeka ku mwenge bamulemesa ne bamugamba Nuwagaba yayagala okuleeta amateeka mangi ng'asaba okuleeta amateeka private members bill ne bamugana nga bagamba tugenda kuteekawo Constitutional Review Commission etambule eggwanga lyonna gwe basaalirwa gwani afuna gundi private gundi members gundi biru ne bakusasula no mu Ministry of Finance simanyi biki ofunye receipt ofunye what buli wotuka nga goluggi lukugulira gwe ne Nuwagaba ani yasooka mu parliament Nuwagaba senior member bamumma batyo okuleeta members gundi private members bill gwe ne bakukkiriza gwe yakajja mutuyita basiru kubanga naye munnamateeka in fact Nuwagaba ye Attorney General wa opposition lengere mbuzi mulowooza tetubimanyi basalirwa okolera Museveni tojjana kutumanyira mbusimanyi okimanyi bulungi oyo President General wa Jema mmawu president wa DP aliwa oba yamuli yati ali luddawo tali wa Museveni gundi ani UPC ani wa UPC gundi akena UPC tali wa Museveni basalirwa ne Jema muli ba Museveni omuntu yekka ali mu Jema gwe nnyinza okugenda ewuwe n'endi emmere ne bakanootulo Imaamu Kasozi Imaamu Kasozi yekka basalirwa tompa kyakulya n'enkirya wulira obusiru bwa Jema egambye bweti mu statement eyo Kyagulanyi oli wa ddembe okuwagira ebisiyaga byo naye nga totwonoonye kubanga nebannaye ate omuntu ava ku kibonerezo kya myaka 10 lwakulwanyisa bisiyaga nebannaye nebaza Mukama kubanga kiri saagala kyogera kubanga enkyasobola okufuna omulimu ku university naye nebaza Mukama olwakiri ava ku kibonerezo gwe baali bamubonereza bamuterawo akadirisa ak'okumenyawo ebintu bamenyewo ekibonerezo eky'emyaka 10 n'akisaavinga n'akimalayo ate yawagira ebisiyaga lengera embuzi lengera enki namugerwa yangamba nve ku nkima ava ku kibonerezo mbw ate yawagira
mwe bi politics bye mwatuzannyanga byonna tubimanyi ate omuntu ava ku kibonerezo mugamba mutya nti nate yawagira mbuuza bubuuza mbuuza ava ku kibonerezo yagaana okumenyawo kiri n'amalayo emyaka gye 10 ate kati yo jeme muwandiikira oli waddembe okuwagira ebintu ebyo ng'era bw'obiwagira kale bannange nebaza mukama ko bannange abantu abataagira kiri kati bebagezi waliwo abaasoma obusiru nga jema ng'ogyeko Imaamu Kasozi abajema muli basiru ye ate muli bameka gundi waabwe balina MP omu ate Nup ye yamuleeta Nup people power be bamuleeta ye chief whip wa jema ye opposition leader wa jema ye gundi wa jema ye member wa jema ye monitor wa jema ye klasi gundi wa jema aka katika munga ka kibiriti atenga nako fitwa kalita lengere mbuzi gowe lipe mukyagula nyigwe kale tajja kujayo statement ne mukiche yayogedde ekyobulimba mwalete ebiteeke ebyo nga gwe mutagetinga kumenya abonya bantu abo opposition entuufu nga bayita mu basaalirwa njagala mwegane wano oguteeka gwa terrorism buli gwe bakwata oyo terrorist mulowooza tuli basiru bannayuganda video ya leero egamba temujjaako kigere awo we tuli awo we muba mubeera awo temujjaako kigere tubalina baza kutubulira mwali mulowooza mbuno byebyalu edda bye mwatumanyiramanyiranga awo twabuukawo twavaawo dda basaalirwa oli wa Museveni bwe mwamala okujjako omwana w'abandi amasannyalaze ne muyitawo ne mugenda ne mulya basaalirwa walya wamaleka ngende wano mu politics omulala ono omunene tugende mu kigambo kya Katonda owulire wano wulira ebimu ku bibaddewo bannayuganda bendudde nammwe bulijjo mbadde mbuuza Kibuule ayimirira atya emukono n'apalalayizinga mukono yonna n'amumalawo nga baliiders batudde basirika nga basirise bulijjo sikyogera Kibuule okusooka byonna olwaleero njagala akantu kendabyeko akatono njagala kwebaza Mpuuga ffe tetuli balyazaamaanya tetuli bankwe era mu mutima gwe neebalizaamu Mpuuga gwe njagala awummule n'ekyo ekitiibwakye His Excellency tuyambe Mpuuga awummule n'ekitiibwa abeere leader of opposition awummudde n'ekitiibwa bwe baalinzalinzaani ono omukyala yani Winikiza Museveni yatuuka omufera n'amuwa ennyumba y'ekiwaanyi agenda okuteekamu dining simanyi biki asangamu nnyini y'owange okola kiwano nti ate gwe okola kiwano eno ennyumba yange Museveni yagikuwa gwe opposition ekanga ngenda mugamba ngenda muyita genda ate gwe opposition Winikiza yatya Museveni n'amusala ensawo Winikiza ali wali takyabitegeera tetwagala Mpuuga atuuke ewa Winikiza nkugambye bino ebintu byenjogera with authority kubanga nnyina bwino waabyo gendo Winikiza nga bamaze omukozesa endagaano bamuwaddeyo akasente balansi omu bagenda muwaamu ennyumba balansi ow'okulala bamumuwe mu financial ya eddako obusente bwe yakwatako bwe bwakoma ng'ataddeko omukono ku ndagaano okuva mu politics bye nayogera mbimanyira nsobola obiddamu ne bwonzuukusa mu tulo akasente ke yakwatako akaasooka ke yakwata ennyumba agenda okukizuula nga bamuwadde kiwaanyi ennyumba n'agivaako ng'ekifo alina okukirekawo ebintu byonna byonoonese ne balansi ne batamumuwa naye talina nagwe ayinza kunyumizaako bw'atyo Winikiza n'ava mu byobufuzi
Nennaku empitirivu ennyo ng'akasajja kamusaze ensawo. Simanyi oba kayita ne mu musiri gwe ne kanoga ebisoobooza. Kakasajja omanya kakasajja kaagala ebisoobooza. Enva endiirwa kasinga kulya bisoobooza. Kalabika waliwo abantu Museveni basaze ensawo. Museveni yeezira musiri, yeezira kuyita mu musiri kulengera omusiri omutoototo. Nanti omanyi sitabigikula ennyo biba bigize ekintu. Ebundi ebisoobooza onoga bino ebitoototo bino ebisemba waggulu mu lulimi lw'egundi bwendi. Nze ndi wa mukyalo. Kamusala n'ensawo. Kalambula emisiri egitali gyako. Museveni olina omusiri gw'osalamu ebisoobooza. Kansirike. Wamma nzizeeyo wali. Njagala kwebaza Honorable Mpuuga. Abakutte entege n'amagulu leero. Ekibaddeyo Honorable Mpuuga abadde annyonnyola ebintu. Muhoozi oli gwe nabagamba alwana okusiruwala naye nga mugezi naye alwana kusiruwala. Soogera ku muhoozi oli alina ekizibu yalwana kugeziwala musajja wattu alwana okugeziwala kubanga ekintu kyamutabukako. Naye ono ye nakibale mugezi naye yalwana kusiruwala. Yayogera n'agamba kale senga muyina akatambi konna akalaga ku mmotoka ng'ekwata kale ne mutulaga ekintu. Abasenga mubadde musobola okulaga nti oba waliwo ekintu kye mwakwata oba aka video. Bw'abadde addamu ensonga eyo abadde wide enough n'abannyonnyola origini y'okukyusa number plates, origini y'okukweka number plates, awo we bayiikidde naye bannange NRM ekusasula kuba musiru. N'abannyonnyola n'abagamba bw'ati mu luzungu ng'olwange lwennyini lwenjogera lwennyini n'abagamba bw'ati mu Luganda. Ekyokukyusa ennamba nkola ya gavumenti yammwe. Kubanga Sabiti Muzeeyi lwe yajja wano okumucekinga mu kakiiko okumuwa ekifo kya leader kya assistant IGP. Ennamba gye yajjirako yakola ebikolobero ng'ate erabibwako ku mmotoka endala ez'enjawulo. Assistant IGP, AIGP. N'agamba enanga omwogezi n'avaayo okutangaaza n'agamba ebyo ffe tubikolera ddala bwe tuba tulina operation ez'enjawulo. Awo NRM nevayo. Madam Speaker, ebyaleeta byaki? Ayogera ebyo byokka ebyaliwo. Naye bannange oba abasajja abo ddala tebaasomerako ddala nga obutasoma kyekibi oba okusoma kyekibi. Bwe baba tebaasoma omuntu somako. Bwe baba baasoma omuntu kolako ekintu ekyo. Mukitegedde kye ngamba. Ku bibiri kuliko kimu. Bwe baba baasoma mbeegayiride temulinnyayo. Naye bwe baba nga ab'NRM tebaasoma banaye mutwale abaana ku ssomero basomeko. Abadde annyonnyola byabwe wayidire n'ayogera ku kyebukediya. Ebukediya bakweka namba plate nga bazikubyeko obusa nezigenda zireeta obosi n'omutwe alina omutwe gulinga enkolokolo y'ekitooke. Ne Madam Speaker n'avaayo. Bukediya gijja mu bintu bino. Bukediya gijja mu bintu bino. Nze nkiikirira Bukediya. Nga ne Museveni omubbi yabba amata ag'okukubagiza ku buko. Yawandiika ekiragiro ayina likodi yabba ku buko. Museveni yabba amata ku buko. Naye ayina likodi yawandiika ebbaluwa ku kalulu k'Ebukediya n'agamba naye ab'Ebukediya bannanga ate mmwe mbavuddeko. Kalulu kika kyako. Ne mukola ebintu ebifaana bwe bityo. Wabula bakutte Mpuuga entege n'amagulu mbu naakimenyewo. Weewaawo mbadde sikimenyawo. Bukediya nze nve Bukediya. Menyawo Bukediya. Menyawo Bukediya n'amumenyawo. Weewaawo mbadde sikijjaku wansadi. Mbadde sikijjaku. Nga nkijjako ntya nga Museveni yawandiika n'agamba bannange nabba amata. Nabba Ssemwogerere. Nabba Besigye. Juzi nabbi omwana w'omugenzi. Naye ate mmwe ab'Ebukediya munnimye babanoonyerezeeko. Ebbaluwa namba Ssaababbi yeewuunya ekyali Ebukediya.
ngono omuzungu w'ebukedi yajja mbu nakimenyesaawo wewe ombadde sikimenyawo maamu olw'okuba oli muzungu genda naye gwe mukazi gwe ani Nancy Pelosi nzijukira gundi ng'atakyali sipiika wa mu Amerika kituufu oba si kituufu lwaki togenda nodda mu kifo n'ogenda okola gundi oba sipiika eri ewammwe ndaba oli mu Amerika oli muzungu genda odde mu kifo kya Nancy Pelosi kazi muzungu yenna wano wamyufu genda odde mu kifo kya Nancy Pelosi kubanga tujja kubeera wano ate eri mu Amerika omuddugavu agenda atwala obwa supiika ng'omuzungu oli eno mbukimenyewo weewawo mbadde sikimenyawo nga n'ebbaluwa kweri eya Museveni yagamba bannayinzi bwe nali nziba nabba amagi nabba amata ku buko naye ekintu ekibadde ebukeedi yasiina we nali nkirabye bulijjo omumanyi simanyi luzungu mwena omusaaga omusajja Mpuuga aleese ebyokulabirako byonna n'abiteeka wali NRM muteeka mutya olukomera ku ddembe ly'obuntu Mpuuga abadde abannyonnyola ng'abagezaako Honorable Mpuuga ng'agezaako balaga n'olwaleero okulinnyirwa kw'eddembe ly'obuntu paka leero n'aleeta Sheikh Kirevu n'aleeta Sebulime eddembe ly'obuntu teririiko nti ono wa Nup ono wa NRM ono musiraamu ono mulokole no eddembe ly'obuntu kintu kyawamu bannange balwanya okulaba nga tagendayo mwawa muhoozi najja n'ayogera obusiru nga tewali amuddamu lwaki ku Mpuuga mubadde mumudde ate ffe bannayuganda tumanyi ebyo Mpuuga byayogedde tubimanyi mmwe ne bwe munayagala obbijja ku wansadi y'obwongo obw'abannayuganda temusobola bijjawo ku wansadi zaffe temusobola bijjawo bulijjo mbagamba mwakola ebintu mu mulembe omubi oba teyalina chance ne amini tewaliwo intaneti tewaliwo social media bulijjo sikibagamba saayogera ku kintu kya namba puleti eyo eya muwoozi nga nkyajja ssaawa 9 gundi sabiti muzeeyi saakibagambako ekyo ekintu ne mugamba kijja kukulya wanudde tekimulidde enanga tekimulidde obukakafu weebuli Damulira yabula naye Onyango ku wansadi ya parliament kwali ng'agamba Damulira ffe tumuyina naye tetujja babulira for security purpose ate ffe tetukuba bantu tetubonyaabonya ffe tumuyina Saragamba bulijjo se omanyi mwali mulowooza mwatujja mu politics naye mukama wa mutabani w'omugenzi George William sentamu omukisa yatuzuukusa ndabyeko ono mulenzi yani simanyi Godfather atadde waawo engo yajja okulumba enkima oba amazike ne gadduka ne wabayo ezzike eryajja ne liggwa engo mu kifuba ne zikomawo ne zirwana ne zikuba engo n'egenda n'agamba aba Nup eryo ezzike libasinga gundi amagezi ekyo Kyagulanyi kyalina okukola ne ŋŋamba kozo yo mwana gwe mugamba mbuno yakwata mwannyina naye bannange era amazima gennyini awo amagezi we gaasigala ekyo kyennyini ezzike kye likoze gwe ky'owaana ky'olabye kati His Excellency yalumba Museveni awatali asobola mulumba kati gwe toyina magezi nga Museveni amaze kyogera nti 2021 tewagenda kubeera opposition tewali agenda kunyumira mu maaso bonna mbamazeewo ye yenkenku gy'asengejja naye era Godfather agwano batumukole naye kyakwasa mwannyoko tosobola sigaza magezi bw'oba ddala nga wamukwata ebyo byo sibimanyi gundi ye yabitugamba Mighty Family yaliwo yakulaba ne mu lukiiko lw'ekika yalimu nze saaliyo His
His Excellency yabuuka n'akwata omunyarwanda oyo gwe baali balowooza mbuno tagambwako. Kati kisinziira gwe bw'obiraba. Kubanga mwenda osobola ogirabanga 6 ate nga n'omulala 6 agirabanga 9. Kati gwe oyimiridde wa? Oyimiridde wa? Ate yawula 0 ku O. O tojawula ku 0. Bw'oba yagala obyawula. Nyiga ng'osindika sente mobile money 077 kati ku 0 tekawo O. Olaba oba zinaagenda. Naye bannaye Godfather otumenye. Toyawula O ku 0. Munaye birina enjawulo. Gulaba nga akeetooloovu bwe kati birina enjawulo. O ya njawulo ku 0.